kimu bibiri naye nga twagala kumanya oluvannyuma lw'abasuubuzi okuvaayo okwekalakaasa ne bagamba nti nga 25 bagenda kugalawo amaduuka gaabwe. Mwe ng'abakulira abasuubuzi ensonga eyo mwagikkiriziganyizzaako nayo era kituufu bagenda kugalawo amaduuka gaabwe nga 25? Ebbaluwa bagituwandiikira banyaba batulaba ne basebo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Katonda. Mbagaliza okusiba obulungi era byonna byemuyayanira Mukama abibawe. Abasiraamu assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kaakati ebbaluwa bagituwandiikira abasuubuzi. Era ffe tewaliiwo kitongole kye tutaweerezaamu bbaluwa. Nga tubategeeza embeera gye baasabye egenda okubaawo oluusi na kiki kye twalikoze okusobola okuziyiza kiri. Naye tusanze okusoomozebwa kungi mu buweereza buno. Nze ngamba nti ffe tukoze ekimala kubanga abantu balonda omukulembeze w'eggwanga ate baatuyamba nnyo mu kampeyini ng'abasuubuzi. Bukyanga lubanga lwa Mmindi gwe mulundi gwokka gwe bakkiriza okuwagira gavumenti era obirabye nga bitambula bulungi. Naye ndi munyiiva ate nze kuba ndabye abantu bangi bavuddeyo, abakazi n'abasajja bagamba abakulembeze b'abasuubuzi muli ebitafuttafu temuyambye bantu. Bwe tuba nga tetuyambye bantu gw'okoze eki? Tukoledde abasuubuzi bano kumpi tetwebaka na kwebaka. Bwe bagamba nti tetubayambye nze mwennyini akutudde mu maaso wano yenze yabakolera appointment maaso ga president. Saakoma okwo abakulembeze b'abasuubuzi bonna nabasaavinga amabaluwa ne mbasaba bajje batwegatteko tubeere kimu tusobole okuwangulira abantu bano wino tubagireyo wino. Tukoze buli kimu, tutambudde ma offices, tukoze buli kimu kyonna ky'omanyi kye tuyinza okukola okulaba ng'abantu abo bafuna obwenkanya. Ne kati bwe mpulira oli ng'avayo nti abakulembeze b'abasuubuzi bavuddeyo tebayambye bantu simanya bino tebayina madu anna abantu abamu nno bwe batulengera eno balowooza nti nno emirimu gino gye tukola myangu. Anti maybe abantu kye beetaaga kulaba nti nno abantu bano abakaaba tebakaaba bandibadde tebakaaba obudde buno naye mulayinga abatakoze kimala. Kaakati tukole ki? Bakosebwa amataba sinze yagaleeta ne tubabudaabuda ne tubawandiika ne tubakola ki ne tubakolamu omulimu. Prime Minister n'abalagira bakola abantu babiri mu buli kizimbe abakulembeze baabwe ne babalonda ne bajja mu office ya futa. Tumaze okubakolamu omulimu ogwo gwonna wamu ne Minisita wa Kampala. Abantu abo tubatembese nze mwennyini nze yasaba appointment maaso ga president ne tubatwala ekisozi. Twebaza Minisita wa Kampala twali naye, twebaza Idi twali naye, twebaza owa URA Commissioner General twali naye n'abakulembeze b'abasuubuzi bonna nga bwe nabayita bonna bajja ne tusinkana omukulembeze w'eggwanga n'abawa ssente nga nze nkirimu mpaka n'essaawa ya kaakati mbatembeeta mukkakane mukolemugenneko. Ssente bwe yazibawa ani azisibye ani aziremesezza? Tebannabawa ssente ze nkakasa nti essaawa yonna bajja zibawa. Era nze mbasaba bakkakkane bakoze ffe tukoze kye tukoze naye nabo kano ke kaseera basooke bakkirize nti at least federation y'abasuubuzi ng'ekulemberwa Mwami Kabanda John at least tukoze kye tubadde tulina okukola. Kituufu Prime Minister Nabbanja yalemesezza abasuubuzi okufuna ssente zaabwe? Prime Minister yalema kunnyonnyola bantu bano kubanga kyemmanyi tasobola kukwata ssente zo zisa mu nsawo ye obuwumbi 40 n'atabawaako naye yabulwa obudde bwabwe. Bambi oba ali bubeezi bize nze simanyi nga owekitiibwa Prime Minister ebyaddala mu nsonga z'abasuubuzi abo ab'amataba bambi talina kyakoze. Ate si zokka kubanga ennaku ezo namulaba ne mu nsonga z'abalandiroads bambi era nawo ng'abalandiroadi bamulimbye
n'avaayo n'agamba nti abo abakulembeze b'abasuubuzi simanya babbulooka simanya basolooza ssente mu bantu bazindeetere nze nabbanja. Ebyo byonna bigambo biba bya bulimba ba landlords bye bakussamu okusobola okujjuza ogana okuyamba abantu abanaku. Kati abasuubuzi batandika okulengerera eyo nti olwedde oli ku sayidi y'ababalwanisa y'abatabaagaliza, kubanga tosobola kuvaayo nga prime minister n'ogamba mbu walagira abagagga bawandiike lisiti y'abapangisa. Naye bane tujogeddwa. Ekitegeeza tugambe nti nno prime minister takola mulimu bulungi nga bw'ategeddwa gukola. Gwamulema owekitiibwa right honorable ali busy. Naye nga nze ŋŋamba abo bonna bavaayo nti abakulembeze b'abasuubuzi tebakoze kimala. Gw'oba olaba nga tebakoze kimala, gwe vaayo okola ekikola ki ekimala. Ebizibu abasuubuzi nga mulina bingi. Era nawulirako ennaku ezo abaali bakomplaininga mwami Kabanda kale kituufu ye president waffe ng'abasuubuzi ne lwaki ayogera ku batembeeyi n'ayogera ku b'obutale n'ayogera ku bamaduuka. Ebizibu byatusukka ng'abaki. This is an umbrella body. It contains all associations in Uganda. Kakati sisobola kuvaayo saawa eno nga njogera ku challenges affecting the business fraternity in Uganda nesoogera ku challenges eziri awo. Tulabye bannaffe wabalabye abamenyeddwa Owino ne babamenya naye tetunnabalabanga buvuddeyo bayamba. Abantu bakoseddwa ebintu bingi. Lisiti baagirese. Ffe tetuyingira mu bintu ng'abantu tebeekubidde enduulu. Sirengera bulengezi n'enzija nga mbamuka. Era nabo basoose kuwandiika bwe baleese lisiti y'abantu abakoseddwa. Kati era nabo twabatandiseeko. Tusuubire essaawa yonna tugenda kubasisinkana nabo tubawe forward. Mugenda bayamba mutyanga na banno tebannayambibwa. Era bo banaabeesiga batyanga na banno. Tugenda kola ogwaffe. Abantu abakosebwa amataba bwe baali si bwe bali, bwe byali si bwe biri. So mu mbeera efaanana bw'etyo nze mbasaba musigale nga mukyali so calm and patient. Ensonga zammwe tugenda kuzikolako. Nina kyendi mukola era nkakasa nti singa mubadde mutuwulirizza ne mukansoleyinga okwekalakaasa ne mukujjayo waliwo kye tuli mu kupulaninga ate nga mugenda kukifunamu nnyo. So mujjeeyo okwekalakaasa mukkirize mutuwulirize nga balidazi bammwe. Oyagala abantu bajjeyo okwekalakaasa nga tembawadde assurance nti ennaku z'omwezi era tugenda nagibawa kuba nze namaze dde okwogera ne minisita wa Kampala, namaze dde okwogera n'abakungu abali mu nsonga eno abamu. Kati mbadde mbasaba musigale nga mukyali so patient. Abantu beebuuza ani yamenya Owino omutuufu? Eyamenya Owino ebyo byonna bigenda kujja tubabuulire, naye nga mbakakasa nti teri agenda kujjawo katale k'Owino. Mbakakasa abasuubuzi abakolera mu Owino teri agenda kujjawo ssomero lya Nakivubo settlement, teri agenda kujjawo katale k'Owino, teri agenda kujjawo Nakivubo bbulu, teri agenda kujjawo nyumba gy'obadde okoleramu mu Owino ng'omusuubuzi. You have your rights nga omusuubuzi. Era tuli mu kutambuza nsonga ezo tulabe zitya bwe zigenda okuggwa. Ensonga y'amataba nayo tugiriko tugikolako. Bakulembeze baffe ekirala. President kuva ku Owino Lukwago yatugambye nti haamu wonnaawo nze mbadde yatwalawo dda sinnabakakasa nti Amisi Kiggundu yali mu kumenya akatale k'Owino kubanga tumulabye ku mwala ng'ali mu kuzimba omwala ate saagala mu njajinge bubi. Nze byenjogera nkakasa nti bye bituufu era nga wenkakasa ne bw'anaabanga yeye ngenda kujja wano ku media era mwanike era mbabuulire ne kye tugenda okuzzaako kubanga kakatale kabasuubuzi era abasuubuzi baffe mwebali bwe kanabanga keetaaga developer era developer bagenda kubeera basuubuzi bennyini. President gwe mukulembeze waabwe n'obudde bwe tonnategeera yamenye katale ako. Tukiriko tuli mukola investigations. Kati abantu bawa assurance ndozo olunaku lw'enkya tujja kuba tumaze okutegeera omuntu omutuufu yaani eyazizza omusango ogwo yamenya abantu naye nga tubakakasa nti obwenkanya temufaayo mugenda kubufuna ng'abasuubuzi. Mukakkane. We are going to overcome, we are going to win, we are going to benefit.